embeera bwetyo bweri mu masomero abayizi bazzeeyo naye ng'ate waliwo abakyalemeddeyo abatannaba kubeera nga batandika okubeera nga basoma olw'ensonga ez'enjawulo kubanga buli omu waali walabira omwezi n'enjuba. Abazadde bagamba akasente kakekwa tebakalina ne gavumenti egamba tugenda kubeera nga tubafuuza omuzadde yenna anaakwatibwa mwana wattu wakugombebwamu obwala. Kakati nno ensonga lwaki nsazeewo ate tukuleetere omusomesa omukugu mukulu wa ssomero omusomesa mutendeke mu kisaawe kino eky'ebyenjigiriza era nga musomesa taata oli butereevu mu studio za BTM TV. Nensimye okunkyasa. Soboka obuuze ku mulabi waffe omweyanjulire. Abalabi baffe aba BTM TV mukama mulungi nesimye nnyo okubawulizaako okubalaba. Amannya nze Rogers Kakaire nga nze head teacher wa UDS Primary School awo ku Kalere era nga ndi musomesa mu kisaawe ky'ebyenjigiriza nkiruddiddemu ddala. Kakati nja tutandikirawo wennyini abaana nga tebannaba batandise okubeera nga baddayo ku ssomero naye tulaba nti ate abakulembeze batandise kugobagana nabo misinde omuzadde atannaba kuzzayo omwana ku ssomero tugenda kukwata omwana tannadda ku ssomero ogenda kukolebwa kino embeera eno gwe ng'omuzadde era omusomesa ogyogerako ki? Weewaawo embeera eyo ya bunkenke era kaliko osembezaayo nti buli muntu waali walabira omwezi n'enjuba nti omuzadde olusoma lutuuka olw'okuggulawo nga mutuufu ensaawo nkalu ng'ate ku ssomero gy'atwala omwana naye bamugamba leetayokka akantu kubanga nga bw'omanyi nti nga bw'olabirira abaana ewaka n'essomero bwe libalabirira abaana balya abaana bakozesa amazzi abaana bakozesa amasannyalaze so amasomero nga gagamba omuzadde beerako n'akantu k'otuleetera so ng'ate n'omuzadde naye embeera nga sennungi ate luno olusoma lutukoze bubi nnyo nti tutandikidde mu mwezi wakati nti ne basalary earners bakyali bubi tewali yafunye musaala oba oli awo yafuna guli omwezi yali amala bizibu birala nakumala fees za taamu ewedde kati ate luno otandise mu 16 ng'abuzayo eweeks endala 2 ekola ki okufuna akasente so kati embeera awo weeri yakugobagana misinde. Tulaba nga turn-up ey'abayizi mu masomero mangi nnyo naddala kyewuunyisa n'aga gavumenti gennyini turn-up eno si nnungi olowooza obuzibu buvuddewa abaana bakyali waka? Abaana bakyali waka era njagala kuddayo ku kyensookeddeko nti abazadde badde tebanneetegeka weewaawo kisigamba nti kiguddewo bugwi kibadde baakimanya naye embeera mukituukidde ng'abantu akasente temuli. Secondly abaana nabo oluusi okusoma bakukooye ogira buti ng'abaana badduse mu masomero kubanga drop out rates teri muzadde yandyagadde mwana kuva mu masomero n'abaana beewaggula ne bava mu masomero ne bagenda bakole ku bintu ebiki ebirala. Requirements kati mu masomero nazo requirements omuzadde atalina requirements rimu tuzeetaaga era tugamba abazadde bazituwe tuzikozesa kubanga kati amasomero gano agaffe tugaba homework tugaba weekend work tugaba biki exams zibiranga exams tuzeetaaga so kati oluusi ne requirements ziremeseza abazadde naye ng'ekikulu ennyo obwavu kyekisinze okulemesa abaana okudda ku masomero. Limu eyo okubaganyiza bangi mpawo omwana owappiwanu limu ennamba buli ttaamu bibuuzo kibyandaba kibyamu munnange amasomero galina enteekateeka zaabwe nenze eryange eryenkulembere lya UDS omwana appiwa naleeta limu emu mu mwaka tulaba ng'esobola okumalako baleeta emu mu mwaka. Ogambye oyogedde ku ky'abaana okudduka mu masomero nti tebakyayagala kusoma n'abasomesa balabiddwako nga bayongedde okuwera nti tebagenda kuddayo ku masomero kusomesa batandise dde okufuna emirimu emirala gye bakola oba olyawo egyalejjalejja. Abasomesa bayinza kuva mu lockdown embeera yakyukamu bwe twali mu lockdown abasomesa banyigirizibwa nnyo emyaka egy'ebiri abamu ne beekyawa by the way turn up y'abasomesa kuva mu lockdown ekyali wansi. Secondly bwe tutunulira kati ne government policy eriwo nti baklozinze ne colleges ng'omwana alina kugenda direct from senior 6 agende ku university alyoka afulume naye jjukira nti colleges zino zaatuyambanga ffe bamufuna mpola nti akasente kosasulayo kaki kaba katono naye kakati tugenda kufuna era crisis y'abasomesa mu myaka gye bujjaawo nti kati omwana ali abagenze mu busomesa buno ng'ogyeko ffe abagenda mu as a calling as passion eri abagenzeemu nti akasente kaabula ewaka akasente kaabula ewaka ne bamugamba tumufunireyo kakoosi akangu yangu atandikirawo obulamu bwe kakati tudda mu mbeera
kati omusomesa ate oyo yennyini abadde mu lockdown ng'abona alina kalitope ng'agenda okulabamu nga bodaboda ye gye yavuganga mu lockdown ng'emuleetera akasente okusinga omuki okubeera mu ssomero omusaala ne burnout bantu bakuye sometimes abamu ng'alaba okufugibwa ndi mu ssomero kubanga omusomesa wa primary kati ngaffe tubeera ba full time oba olina business obuki tukwetaaga ku mulimu saawa emu paka 11 olina kubeerawo kati awo oluusi omuntu n'agamba kantu kiti abamu bakuze bakaddiye then retirements kati awo ewali omutawaana nti n'abasomesa abamu tebazze ku masomero. Mu mbeera eno tutunuulira tulaba abayizi bano nga beeteekerateekera okubeera nga batuula ebibuuzo byabwe oba oliawo ebya siniya mu nsonyiwako ebya P7 era nga n'aba siniya 4 batyo bateekebwa. Abaana abali mu O-level bo tulaba nga waliwo kalikulamu empya eyaleetebwa gye bagoberera. Kakati tulabe njagala tutandikire ku mwana ono wa primary. Ayina kuteekebwa atya okulaba nga atuula ebigezo bino bulungi nga takoseddwa kubanga tulaba abaana abamu batuuka ne bagamba nti oyo ali psychologically tortured mu mbeera gy'ayiseemu. Omwana ono yanditeekeddwa atya? Omwana ono okuteekebwa okulungi kwandibadde mu myaka 7 naye kati amasomero agasinga gamuteekateeka mu mwaka gumu kati ne kimuleetera obuzibu nti ebintu beyandibadde afuna mu myaka 7 abifunye mu mwaka gumu. Most schools put a lot of emphasis in P7 classes. Ekintu ekikyamu nti omwana bw'ajja nga afuna practice regularly P1 n'abifuna n'asoma syllabus yonna n'agimalayo n'agenda mu P2 n'agimalayo naye kati oluusi amasomero agamu gateeka nnyo emphasis mu class esembayo ezo classes zibeeramu abasomesa abalungi ab'ekibogwebogwe bwe bateeka eno wansi ne beerabira nti ate eno gye bayise gye bagenda okusinkana ate bali eri mwana wa P7 takirizibwa kuzannya terigenda mu music terigenda kapiira kati eyo pressure gye beeteekako kubanga enteekateeka emabega teyali nnungi bo ne balowooza nti wali finishing oteeka amaanyi nene we gye bamisinde odduka olekamu agamaliriza naye era still okeepinga pace yo kwotambulira. Yes, omwana ono okuva mu primary ateekebwa okugenda mu senior. Tulaba nga mu senior gy'alaga olugendo lulabika nga luwanvu yeemu nti ensoma yakyusiddwamu. Kakati ensoma eno mulina enteekateeka gye mumuteekerateekerawo emutegeka okubeera nga yeŋŋanga olutalo luli lwagendamu olw'ensoma enempya. Mwattu ensoma eyo yakyuka dda by the way. Bw'otunuulira curriculum kati gye tukozesa mu primary njagala okuwa ekyokulabirako ng'oluzungu. Tulina topics mu luzungu mu primary ng'olabira ddala ziconnectingira ne secondary. Tulina topic gye bayita occupations. Occupations mulimu subtopics nga baking, mulimu vehicle maintenance, vehicle repairs and maintenance, mulimu tailoring, mulimu hotel management, mulimu kati ebyo ebintu byonna gye biri mu primary naye obuzibu obuliwo nti abantu tebadde tebabiwa nnyo nga abantu bakyali mu old style of teaching naye bw'otunuulira curriculum yaffe gye tutambulirako kati ennaku zino era olaba nti eriraana centered though people tebana bakitegera era yensonga lwaki olaba nti abaana ennaku zino bagwa nnyo ebibuuzo bya PLE. UNEB esettinga ebibuuzo okusinziira omwana kye yategeera si kyakutte wano ky'omuwadde si ggwe ky'omusomeseza wabula kyategedde kati emanyi etya nti kati kino akitegedde engeri gy'oreasoning out engeri gy'oddamu ebiba bikubuuziddwa kiraga nti kiri wakitegeera. Kati njagala okuwa ekyokulabirako nti kati ffe twasomeranga twalina mostly knowledge questions nga ze basetting. Omusajja ajja kugamba nti what is photosynthesis? No damn photosynthesis is the process blah blah blah. Kati ennaku zino bajja kubuuza how is sunlight necessary in the process of photosynthesis? Kakati awo kitegeeza nti omwana alina okuba nga yategeera process eyo aginnyonnyole nga tebamubuuzizza kiri alina ogitegeera aginnyonnyole. Bino tekubeera sikuleeta kugamba nti ate ebya university obireese ku gundi omwana ono muba temumukaso omwattu obalaba okimanyi nti omwana oyo bw'omuwa obudde akola ekintu naawe kyotasobola kukola. Omwana oyo ng'omuwadde obudde n'ogamba nti kati tugeze ku masimu omwana oyo asobola otinkula essimu eyo n'akola ebintu gwe byotakolako. Omwana tekuba kumutulugunya bwongo okumuwa ebintu ebyekikulu wano ng'amazina agaziniddwa owa second ate negazinibwa omwana owa bbiri. Ebintu ebyo bibeera mu process kubanga tubeera mu kusomesa tubeera ne stages nogamba kati kino kya myaka gino kino kya myaka gino kino kya myaka giri
bw'obanga oli musomesa mutendeke ogaba ebintu ebituukana mu myaka gy'omwana kubanga tugamba ability of learners, age of learners, nti buli kyokola you must consider the ability and the age, the level. Nga tumaliriza, yes, waliwo ensonga ebobya abazadde omutwe ddala kati mu baana bano aba P7 bangi babataddeko egundi ali amasomero agamu nti owa P7 alina kubeera mu kisulo, bw'oba toli mu kisulo omuzadde mutwale walala, bw'oba nga si wa kisulo akeera ssaawa 10 alina okuba nga atuuse ku ssomero 11 asobola okuba winta. Kino gw'okyogerako ki ng'omuzadde era omusomesa omutendeke? Kati ngenda sooka kyogerako nga musomesa nti kati embeera eriwo ennaku zino eya competition. Era nzijukira omulundi guli ogwasooka bwe wankyazaako nakugamba ekisinza okuleeta omutawaana mu education is the competition. Nti publishing ebo best performer, best school, best what ereetera abantu okola ebintu olyawo ebitali mu order. Nti kati omwana talina kwebaka nga bwe wagambye, talina kuzannya, talina kuwummula, talina kukola ali mu P7. N'ekyo kyonna kiva mu nteekateeka etali nnungi. Nti essomero bw'eribeera ne preparation entuufu, how many the school children nga bakola bulungi nga amasomero gadde completely nga abaana bayita. So kiva mu nteekateeka yammwe ng'essomero n'abasomesa bammwe be mulinamu abakulembeze b'amasomero okulaba nti temunyigiriza nnyo mwaka gusembayo ebintu bye mwandikoze mu myaka 6 ne mwagala mubikole mu mwaka gumu. Yes. Weewaawo kakati nno gwe omulabi wa BTM TV oyo yabadde omusomesa omutendeke omusomesa amanyiddwa nga Kakayiro okuva ku ssomero erya UDES okubeera nga atukubira ttooki mu mbeera nga bweyimiridde ey'ebyenjigiriza. Ebibuuzo bingi nnyo bye mbadde mwebuuza bye musindika ku social media handles zaffe ndowooza nti biddiddwamu era wakati mu mbeera eyo kkiriza ate nkugjeyo mu byenjigiriza ate nkutwaleko mu byobufuzi.